Polisi eriko abantu basatu bekutte kubyekuusa kukutibwa kwabadde asasanya obubaka nga akozesa omutimbagano muyite Volga oba muyite blogger Ibrahim Tusubira abangi babadde bamanyinga Isma All Access era nga abadde yeyita nnyo Jjajja Ichuli. Omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Nanga agamba nti kubakwatiddwa kuliko n'abadde dereva we ono nga yali naye ku lunaku olwo nga ye Mathias Waswa. Jjajja Ichuli yakubwa amasasi abatemu abatanategerekeka ku lw'omukaaga lwa wiiki gye tukubye emabega mu bitundu ebyekyanja mu ggombolola y'e Nakawa era n'afiirawo. Ono yaziikiddwa olunaku lw'eggulo enkoko njeru mu bitundu ebyebuyikwe. Katubifune mu bujjuvu. Kulw'omukaaga ekiro Ibrahim Tusubira amanyiddwa ennyo nga Isma All Access oba Jjajja Ichuli yakuba amasasi agamutirawo ekyanja ngadde ewuwe ng'era yabadde emmotoka ekika kya drone. Ono yabadde avugibwa dereva we Mathias Waswa mu kiseera abatemu bano we babalumbira kumpi n'ekikomera wayingirira ewuwe ekyanja mu ggombolola y'e Nakawa. Wadde nga Jjajja Ichuli bamukuba amasasi agawerako era n'afiirawo, Waswa yalusimatuka era n'ategeeza nga bwe yeekukuma wansi wa siteeringi.